Ekitongole kya poliisi kirabudde bannayuganda nga tuyolekera ennaku ez'amazuukira g'omwana Katonda okubeera abeegendereza kubanga akabinja ka ADF 6 bayingidde Eggwanga nga bava mu ggwanga erya DRC. Ebya Rwenzori ebisalaganya okuli ensalo ezisalaganya eggwanga Uganda n'ekitundu kya Eastern DRC oluvannyuma lw'abayeekera bakomanda abayeekera bawerera ddala 6 okwesoga eggwanga lino Uganda n'ekigendererwa ekyokukola obulumbaganyi n'ebikolwa eby'obutujju ku ggwanga Uganda ne bannayuganda. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi ya Uganda SCP Fred Enanga agamba bano bazze oluvannyuma lw'eggye lya UPDF okufeffetta enfo zaabwe. So tuli beeteefuteefu okulaba nti tulondoola n'okufuuza abayeekera bano bagezaako okudduka obulumbaganyi obwa UPDF mu bitundu eby'e Congo. Enanga agamba bakolera wamu n'ebitongole ebitali bimu ebyokwerinda okulaba nga tebakola bulumbaganyi ku ggwanga Uganda. Okukola ebikwekweto mu bitundu ebyo n'ekigendererwa ekyokulaba nti bano abayeekera bano bakwatibwa ne bannaabwe abayinza okuba nti bakyali mu bitundu ebyo babeere nga bakwatibwa. Afande Enanga alabudde n'abasirikale abagenda okusunsulwa beegatte ku kitongole obutagezaako kwenyigira mu bulyake. Mulimu era abo abatandise okwagala okusala ppanya nga bakubira bammemba ba paaliyamenti, baminisita, abalala bagezaako okutuukirira abapoliisi ab'enjawulo ne bakayungirizi basobole okugulirira okuyingira ekitongole kipoliisi. Ekitongole kino tosobola kiyingira ng'ogulirira. Wano Luke Oweyesigire amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano agamba nti bakukola ekisaanidde okukuuma abantu eri abalowooza okubatuusaako obulabe mu biseera bino nga twolekera ennaku z'amazuukira g'omwana Katonda. Abachina bano ng'omu ye Bushuchu ayina emyaka 26 nga kwotadde ne Zandambing ayina emyaka naye 26. Bano baali n'omu ku bakozi baabwe gwe bayita omadankani babasiba emiguwa ne bababuuza ssente we bazitereka era ne boogerayo we babba era ne bakulita ne miliyoni 30 eza Uganda akwotadde $10,000 passport z'Abachina ezo 2 akwotadde amasimu 4 laptop ne DVR decoder. Ekikolwa kino kyali kya bubbi obweryanyi era nga tutandise okunoonyereza. Bya Ora Gabriel ne Kasimbazi Yusufu, Salt TV, Omunyo.